This is Ground Media UG. Godbess Entertainment. Aruna Mubiru aludde mu kisaawe ekyokusanyusa era ensonga endeese muwagire kubanga twagala bannabitone bino bikule abatoko ku Haruna bayigire ku ye nabo bagutwale ng'omulimo ndowooza ekyo kibayamba era kyekituleeta okubawagira bano ebirala tetubyogere dda tweyanziza kamala byonna awangale ayisa abasajja Sembere kwenu mugiremu kamala byonna webale kujja mama webale kuma kamala byonna tumuzeeko bajja kubanga bakulaba wangi webale kujja sebo kale kiki oyinza okwogera ku Haruna Mubiru? Haruna Mubiru aludde mu kisaawe ekyokusanyusa era ensonga endeese muwagire kubanga twagala bannabitone bino bikule abatoko ku Haruna bayigire ku ye nabo bagutwale ng'omulimo ndowooza ekyo kibayamba era kyekituleeta okubawagira bano ebirala tetubyogere dda tweyanziza kamala byonna awangale ayisa abasajja Mama manyife tuli ba mawulire bwe tusazeewo okwogera tozija kasendaalo leka tukolere abantu mama ndozo owulira wama tuyingidde tetuyingidde bannamawulire bano bonna bannamawulire tulina oweereza bakadama baffe abateeka mu ssente abateeka mu luseke ssente tebalabye ebintu bineeno ate nga bateekeddwa obbira abalaivu okitegeera ne bano bannamawulire bonna baze beeseetinze bakedde ono yakedde saawa 4 oli yakedde gambye nze nasuzeewo oggula olimu nasuze wano oggula olimu banganye okuyingira mbu sina tickets Mobo 19 wabale kusabuno ekisokera ddala management eya organization ekivulu beetaaga okubeera nga sometimes ba regulating gye bayisa mu bannamawulire bannange bannamawulire tuyisiddwa bubi ku mukolo guno olunaku olwaleero era ajaluna tukwagala nnyo webale kola kivulu kibadde successful but management eya keti yeetaga neyeetereza because bannamawulire ffena tuyingidde batuyisiza byolunaku lwaleero kwegamba biwobe tewali tetufulye passes n'omulala ayogereyo owulira tuli basanyufu bannaye tetuyinza kubanga tuzze okukavalinga tuwe mileage show ate ne batugalira ebweru so enteekateeka yabuzeemu nnyo era yakoze enteekateeka Keti tukusaba ate hagikyusiza ddala kubanga zonna olwokuba abantu yabafunye agambye talina kyalanga Ground TV 100% entertainment.